Eno video entukire ku General Damulira. General Damulira onyonyodde byonna ebyaliwo ku Libya, ku Sudan, ku Ethiopia, byonna obinyonyodde ebyaliwo after obufuzi obwaliko. Era babulire n'ensonga lwaki ensi ezo ziri mu mbeera eyo. General Damulira, twagala okwata akazindano nnyonyole bannayuganda lwaki ensi ezo zoli mu bannyonnyolako embeera eriyo, lwaki embeera eri bw'eti era yava ku ki? Toba nnyonnyola biriyo nga tobabuuziza byava ku ki? General Damulira, nze teri kintu kisinga kunnuma kulaba basajja mmwe abali mu byambalo by'eggwanga Uganda nga mukuta obuzindalo muli mu kuzannya byabufuzi. Teri kintu kisinga kunnuma kulaba basajja mmwe abalina okukuuma bannayuganda n'okutereeza ensi yammwe nga muli mu kuzannya byabufuzi, muli compromised, muli corrupt. Teri kintu kisinga kunnuma kulaba nga amagye g'eggwanga gali against citizens. Teri kintu kisinga kunnuma kulaba abantu mwe nga mukozesa resources z'eggwanga z'abannayuganda, ffe bannayuganda ze tusasula resources zaffe, ffe tugule emmundu ezo. Temutunda nte zammwe, temukwata mu nsawo yammwe, temutunda bya bugagga byammwe ogule emmundu ezo. General Damulira n'ogwo oguyuniform gw'oyambadde ffe tugugula, ffe tugugula. General Damulira, twagala otunnyonnyole lwaki Libya eri bw'etyo. Tetwagala tunnyonnyola Libya mbeera ki mweri, twagala otunnyonnyole lwaki Libya eri bw'etyo. General Damulira, twagala otunnyonnyole lwaki Sudan eri bw'etyo. Era lwaki omuntu abeerawo emyaka 42 n'alema okuteekateekera eggwanga okugenda mu transition etegeerekeka. General Damulira, twagala otunnyonnyola kyogamba Arap Moi teyavaako ku Kenya. Kenya yabeera nga Libya. Kyogamba Arap Moi teyavaako ng'obukulembeze bwe bannakenya babukooye, lwaki yasobola okumanya nti eno nsi yange n'ateekateeka envaawo ye ennungi. General Damulira gwata kimanyi nti omukulembeze yenna bw'alwa mu buyinza atuuka ekiseera ne yeebakira eggwanga nti okuvaawo kwe kugenda kusuula eggwanga. Okugwa kwa Libya tukunenya ku Gaddafi ng'omuntu tetukunenya ku bannansi abamugamba gundi segulira. Okugwa kwa Sudan tukunenya ku Bashir ye yagaana okuteekateeka eggwanga. Tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti omukulembeze amaze emyaka 40 mu buyinza naye alemeddwa okuteekateeka eŋŋenda ye aleke eggwanga mu mirembe, kitegeeza he is a failure. Omukulembeze yenna talina bw'ayinza kumala myaka 4 ng'eggwanga limulemye okuzimba n'olowooza nti anaalizimba after 40 years nti omwana we bw'anajja ye yagenda oddizimba. Kati General Damulira otumatiza nti tuleke Museveni afe waddeko Muhoozi. This is the Republic of Uganda. It is not a kingdom of Uganda. General Damulira, ne bw'onookonvinsinga abantu General Damulira gw'omu ku bali mu kuwamba bannayuganda. General Damulira Museveni bwe yali yakajja ekyo kyennyini kye yalwanisa ye lwaki teyasooka kuleka, lwaki teyagamba nti Uganda egenda kusaanawo n'agenda n'atugumbula abantu, lwaki teyaleka Obote n'avaako mu mirembe, lwaki teyaleka Amini n'avaako. General Damulira, twagala osomesa ebintu ebituufu. General Damulira, tetwagala kusiruwaza bannayuganda. Tumanyi muli mu kutiisatiisa bannayuganda. General Damulira gwabeera mu safe houses ng'otulugunya bannayuganda. General Damulira gwakulira safe houses zonna mu ggwanga Uganda. General Damulira, mukwano, twagala weewummuzeeko manye nti eggwanga Uganda lya bannayuganda si lya Museveni ne famire ye. Bwe muba mwagala mulikyuse mulifuule nti Kingdom of Uganda, not Republic of Uganda. Okitegeera? Uganda is for Ugandans, not for Museveni and his family. Museveni bw'aba akimanyi nti nno okulwana okuggyako gavumenti kyonoona eggwanga, lwaki yajjako eyo Obote n'atugumbula bannayuganda akakadde kalamba. General Damulira, otunnyonnyodde Sudan ey'omu Mamboka, otunnyonnyodde simanya Ethiopia, Sudan ey'omu Maserengeta, Juba. Mwe muli e Juba bwe muli mu kutabangula emirembe, mulemezzaako obufuzi obubi obwa Juba, dictatorship in Juba. UPDF mwe abatava Juba. And you are here fooling people. N'abali wali bali mukuuliza, bali mukukubira ngalo balowooza oyogera by'amagezi, kumbe oli mu kwogera gasiya. Oli mu kutiisatiisa bannayuganda. Muwe bannayuganda kye baagala, let Museveni sit down and his group, they do the peaceful transition of power. That's what we want. We don't need anything. Twagala Museveni atuule ne gurupu ye bakole enteekateeka ennungi ey'okuva mu ggwanga mu buyinza bw'eggwanga Uganda mu mirembe. Ekyo kye tubaagala mmwe bannamagye mmwe nammwe basirikale mmwe.
wabula tetwagala mutubuulire gasiya wammwe nti muzeeyi mumuleka abeereko bw'anaafa munange tetwagala ggwanga lyaffe mu kati abaga. Lwaki teyabiraba mu kinaana? Bwe yali agenda mu nsiko ye yali takimanyi nti okulemera mu buyinza bw'eggwanga kyonoona eggwanga? Yali takimanyi? Lwaki yatugumbula abantu emiliyoni namba? Kyogamba yatugumbula abantu miliyoni namba kulemera ku buyinza lwakuba ekyamutugumbuza abantu kiki? Ekyamutugumbuza abantu kiki? Kale bw'aba yatugumbula abantu ng'ayagala kubeera mu buyinza bw'eggwanga Uganda abufiiremu, lwaki yateekawo constitution n'ateekawo n'ebyobufuzi? Mbadde manyi yateekawo bibiina byabufuzi muvuganya. Okuvuganya okwo kwe kulina okuyita wame enkola ey'okukyusa obuyinza mu mirembe, kubanga kye kyamuteesaawo ebibiina by'obufuzi nti abantu bayitenga omwo mu bibiina by'obufuzi balonde ng'omuntu gwe baagala obba kulembera. Lwaki yabiteekawo? Singa yali ayagala kubeera kafiireko yandibijjewo n'ajjawo ebyobufuzi n'ajjawo buli kimu, eggwanga ne litambulira ku military rule. Okitegeera General Damulira? Wabula si kuteekawo bya bufuzi ne mutandika okukwatirako abaana b'abantu ng'ate ebyobufuzi mbitaddewo mwe muwandiisa ebibiina by'obufuzi era mwe babifacilitatinga ne ssente bi-operating mu ggwanga Uganda, ate ababiwagira ne mutandika obba kijjanya n'obbatugumbula. Kale muleete etteeka mu palamenti nga lijjawo ebibiina by'obufuzi, mulangirye nti eggwanga Uganda lifuuse Bwakabaka bwa Museveni. If not, General Damulira nnyonnyola ekiri mu mateeka. Si kunnyonnyola ku ggwe by'olowooza endowooza yo ng'omuntu General Damulira. Kana akatambi kantuukire ku General Damulira. Teri kintu kisinga kunnuma basajja mu abali mu byambalo by'eggwanga Uganda. You use Uganda sente z'omuyiwa omusolo okutulugunya bannayuganda. Mulete etteeka mu parliament anti parliament yammwe. You have the numbers. Mujjewo ebibiina by'obufuzi mugambe tulangiridde eggwanga Uganda. Museveni ne famire ye be balina okufuga eggwanga Uganda emyaka gyonna teri kukyuka. Ekyo Uganda ekimanye n'ebibiina by'obufuzi mbijjewo. Mwe muwandiisa ebibiina by'obufuzi ate ababiwagira ne mutandika okubasiba. What are you trying to insinuate here, General Damulira? General Damulira yobuulira bannayuganda lwaki Sudan eri bwetyo. Buulira bannayuganda lwaki Libya eri bwetyo. Gaddafi y'ensonga lwaki Libya eri bwetyo. Kubanga teyafaayo okuteekateekera nsi ye. He failed in 40 years, 42 years. And even Bashir failed in 38 years. That's the same way Museveni has failed to prepare Uganda. Singa yali ayagala Uganda ebeeremu emirembe, okuvaawo kwe kuleka eddembe mu ggwanga Uganda, yali badde ateekateekera eggwanga embeera ennungi gy'alina okulirekamu. Naye omukulembeze bw'amala emyaka 4 mu buyinza n'atateekateekera ggwanga, kitegeeza he's a failure. So Museveni and his group, they are failures. Toyira bw'oyinza kuŋŋamba nti omuntu omala obuyinza emyaka 4 ng'oli mu buyinza n'olemu okuteekateeka omuntu agenda okuddira mu bigere, andi ng'omuntu gw'olaba alina okuddira mu bigere ye mutabani wo, omutugumbuzi w'abantu. General Damulira, we don't want to fool us. Please, please. Mwewumuzeeko basajja mwe bannayuganda tugenda balwanyisa oba eggwanga lisaanawo lisaane. By the way, Uganda yeetaga booming out and we build it again. Yes, I cannot reply that. Uganda yeetaga booming out ne tuddamu ne tuzimba eggwanga eritegeerekeka. Mwonoonye eggwanga, muli kuba nansi muwagoonya, muli kuba nansi mubafumita ebyuma mu bubina, and you are here playing innocently nonsense.